ne president wabale muvuga
Kendezaako Kasuku anyway, for order, we are striving hard to perceive ourselves as organized. Edison, please have your entourage sit in the tents, and then let's give the candidate a chance to go through the necessary steps. Isaac Kasuku, in the Mitwa Binotanga, at I know Genda Kontiko, it is around Yameda talk and talk. DJ kwa nyimba za Saha. DJ Paul. Ni wakati tuliwo. DJ Paul. I, Geoffrey Kongot, being Chairman of the Administration Association Electoral Committee, pursuant to the Article 3, Section 8 of the Uganda Administration Association Constitution, Article 9 of the Human Bylaws, declare Semanda Manisum, also known as King Saha, duly nominated as a candidate to contest for election as President. Emma. Oh, okay. Saha aleese emikono 2,000. Neba abadakadde miliyoni. Emikono 2,000. Record. Era buli yategese okubba akalulu. Awedde. Omukala wa Saha. Nogenda lya akalulu mwana gwe. Kasuku bano abaana ogenda bakuba akalulu. Sogerema. Kyusa mu bigambo byoyagalidde. Kiwadde.
Abasigadde tusirike. Twogera olulimi Kyekyo. Okay. Let me express my deepest gratitude. I have the privilege of addressing you all in your different capacities. We stand before you. We stand before you to rebuild our own industry. We've come to unleash its good working relationships with other business technologies. We've come to serve. We've come to open up a new chapter. Yeah. We are going to legalize our music industry. We are going to make it a legitimate business. We are going to be united. I've come to unite all. I've come to serve all. I'll make sure that we are one, and that's what I have for now. Mulimi olutegerekeko obulungi amanya gange nzisimanda mansuli nyimidde maaso gammwe nga uma president, nyimidde maaso gammwe ku b'obumu, nyimiridde mu maaso gammwe ku lw'enkolagana. Tugenda kulwanirira amateeka gaffe ng'abayimbi. Tugenda kakasa nti okuyimbwa kutwalibwanga bizinesi n'olaba emirimu emirala. Tugenda kulwanirira ekitiibwa ky'omuyimbi. Era omwana wa geto yenna aleero ng'oyimba funa kaadi ya uma ogenda okukubira. Ogenda okukubira mugambo pulezida mandimbe nawe badde ninaki badde nina kaadi. Nsabise nnyo okubalaba ebiranja bibagamba kulwokuna pulezida. Bana mwe bale kujja ndoze ebiralo gaye tugenda byogera mu press conference naye ng'emikono 2,000 gye tuze nagyo wano 2,000 gyekisookerwako kati buli ajja mu kalulu jangu ng'oli redde ojja oyambadde pampa kuba dijja bwe tumala after 5 minutes okuba essebakanga tugenzi 88.8 CBS FM.